Oluvannyuma lw'olukiiko olukulu olw'eggwanga okuyita abakulembeze b'ekibuga Kampala, Omuloodi akedde kulambula kitundu kino ng'agamba nti ayagala okugenda mu Paaliyamenti ng'amanyi ekyokwogerako eri abamu. Abakulembeze ba Kampala balina okugenda mu lukiiko ku lunaku olwokuna olujja okunnyonnyola emivuyo egyetobese mu katale kano. Ekyo wekijjidde ng'ate nange ng'omukulembeze oluvannyuma nga mmaze okulayira ne tugenda mu nteekateeka eza deputy kumulonda okuteekawo obukiiko obw'enjawulo kuba tulina abakulembera obukiiko ne tugenda mu retreat okwongera okubangukamu ne bakansala ensonga ya busaafi ebadde mwanjo era ekyali ku mwanjo ensonga z'ekibuga ze tuteekedde okwaŋŋanga okukwatako. Kaakati olukiiko lw'enkulembera nga luzitunuulidde twagala kulaba obuzibu obuli mu busaffi bwonna buvaawa bwatandika butya buli kimu. Abasuubuzi wamu n'abavuga emmotoka abakolera mu busaafi olwaleero batottolodde abakulembeze ba Kampala ebizibu bye basanga mu kifo kino ng'ebisinga bireetebwa kitongole ekifuzi ekya KCCA. Bano bagamba nti kino kibalemesezza okukola emirimu gyabwe nga bababinika omusolo omungi wamu n'okubatulugunya era nga baagala Lord Mayor ayingire mu nsonga zino. Mu KCCA abantu batuula eri n'agamba nina amaduuka mu busaffi n'asolooza miliyoni nabba omuntu awo n'amugyako obukadde 3 ekyo myezi 3. Omwezi ogusooka bwalemererwa ogwokusatu agenda okulaba tebijja ng'oyo atambula ng'agenda. Naye kati embeera gye tulimu tuli mu paaka ya busaafi abantu babatikira ku Shoprite mu bitundu byonna ebya Kampala emmotoka ziri eyo feno tukaaba maziga era twasaba dda ne tugamba nti singa KCCA esubula omusolo mungi egamba aba multiplex bajje batuwe risiiti kubanga tuli mu parking tetukola. Bwogenda tunuulira stages ziriwo eri Kibaati ezitali mu mateeka mukozesa ekigambo gazetedi fesebo abali mu mateeka ate fe tusinga okulumwa ng'ate abatali mu mateeka bakola. So bwe tukusaba era ebbaluwa yatuuse mu ofiisi yo kinkoze bulungi akamakonkubyo ngambye nti ebbaluwa yakoze eki naye tutegeeza bye twagezaako ne strikinga wiiki ewedde mu kibuga Kampala naye fe tugamba ekyo kikyali kituuza mpaka nga busaafi emaze okuggusa ebyayo tetugenda kulumwa ng'ate naffe tulina siteeke mu kulaakulanya eggwanga lino. Gamba tetulina bwannannyini mu katale muno nga Umaru ayalina nnyini katale yali atuwadde obwannannyini ng'osobola okubeera ng'osobola okugendako n'oyogerako naye n'omugamba oti wano okoze mu wooti naye okola otya n'alaba engeri gyakuyiiya. Naye kati nga KCCA okuva yakwata ekintu kino eri mu kututulugunya butulugunya tetukola. Abamu ku bakansala nabo boogedde ku nsonga za busaafi ne bagamba nti si bamativu nazo nga baagala ekitongole ekya KCCA ekikulirwa Jennifer Musise Makula okunnyonnyola ku nsimbi ezaagula akatale kano kubanga zaali nnyingi nnyo. Okuwulira nti obuwumbi 39 n'ekitundu kumpi 4 obwaweebwayo gavumenti busobole okuzimba akatale kafaanana bwe kati zineewuunyizza. Bwetunuulira ensimbi obuwumbi 4 n'endabika eri wano mu butuufu yeewuunyisa era si ennungi ennyo nakyo nga fe ababaka ba Paalamenti tugenda kinoonyerezaako. Yombaka wa Makindye West Alan Sewanyana mwennyamivu olw'obulindo bw'ensimbi obwayiika nga bazimba akatale kano kyokka nga tekali ku mutindo era nga n'ekigendererwa kyako kyafa dda nga kati kaafuuka kababbi. Ono era agambye nti tebagenda kuttira muntu yenna ku liiso anaazuulibwa nga yeenyigira mu mivuyo gy'okubba ensimbi z'omuwi w'omusolo waakutwalibwa mu kakiiko ka Paaliyamenti ak'ebyensimbi yeekenneenyezebwe. Paalamenti bwe yali eyise ssente zino ng'ewaayo okuzimba akatale n'okufunira abaali abasitembeeyi we bakolera ekigendererwa kyali kyakubawa mirembe na kubakkakkanya mukole ku ssente musobole okulabirira n'okuweerera abaana bammwe n'obulamu bwammwe butambule. Ne bwe tuwulira nti bunyigirizibwa ate ekyo kya nnaku ekyo tugenda kugezaako nga Paalamenti tutuuse eddoboozi lyammwe ng'abakulembeze. Lord Mayor Ssalongo Elias Lukwago agumiza abantu bano nti amangu ddala bagenda kufuna obukulembeze kubanga bakizudde nga kyekisinza okuviirako emivuyo egisinga obungi era n'alabula nti si wakugumiikiriza abantu basinzira mu yafeesi ne bawa ebiragiro. Ekyo ekigambo kikulu nnyo. Tuyinza kubeera n'abantu abali wano abayitirivu abalina departments ez'enjawulo mulimu ab'emidaala wano mulimu ab'amaduuka mulimu aba taxi n'oleeta obukulembeze nga bulinga obw'amatwale kola
yalinga abazungu nga ffenna wano tuli mu mikono gya Nnaabakyala w'Ebungereza ng'ali eri gy'atufugire omanyi mayiro eziri wano okutuuka Ebungereza naye ng'asinziira eri n'alabirira. Kinajjukirwa nti akatale kano kaazimbibwa mu mwaka ogwa 2013 era nga kaamalirawo ddala obuwumbi obusaba 30 n'ekigendererwa ky'okuggya abantu abaali bakolera ku nguudo z'ekibuga